ne bajja bagenza okwanjuluza bulangiti nga mulimu akawanga k'omuntu. Basooka mukweka mu nnyumba n'aleeta ekivundu. Omwana n'atya n'agamba maama ndabye amanyo g'omuntu. Ne mugamba sirika si manyo ga muntu. Neeyongera okubeera nga nti nzijjayo eri mu ttanka. Amanya mpitibwa Lydia Nandutu nga ndi mukyala wa wano alekawo omwami bamwita Kirya Ronald. Oluvannyuma bwe yajja ng'azze okunsaba obuyambi obw'okubeerako wano okuwirako sisita wange n'ajja. Sisita wange bwe yajja sisita wange n'atandika okubeera wano ne mbaleka mu bbanga ttono ne batandika okulwanagana kulwanagana so ne nkoze emisango ne mpulira nga nkikooye. Olwamala sisita wange n'agenda ayita maama wange omuto. Yayita maama wange ajja abataawulidde agezeeko okubeera nga nti abataasa olw'obuzibu obwaliwo. Maama n'abituulamu emisango ne mbagamba awulira akooye nga takyasobola kubeera waka agende. So gye nali nagenda ebweru nemala nenkwata ekkubo nenkomawo. Bwe nakomawo mu nnaku ntono nalina abazimbi abaali bakola wano ne bagamba nti baagala kulongoosa ku septic tank bazizimbe zambukemu okwo. Kati omwami ogenda okubikkula wali eri nga mulimu kasasiro mungi, nga mulimu ebisukutiya, mulimu ebikopo, mulimu kasasiro mungi, ebiveera byonna pampazi nga septic tanka yajjula. So kyenamala nembuuza omwami okunzijira mu kasasiro sente mmeka just okusenako waggulu. Nagamba yeetaaga emitwalo 3 ku bazimbi bange. Ne mugamba sente sizirina, kwe kusalawo ne mwana wa sisita wange ne mugamba kwata ekiti nange nkwata ekiti tugende tusenemu kasasiro ali mu septic tank. Tuba tusena ekintu nga kizitowa ekiblanketi bwe kyali kizitowa omwana wa sisita wange nanyambako nakwatirako ne tukiteeka emabbali. Omwana n'atya n'agamba maama ndabye amanyo g'omuntu. Ne mugamba sirika si manyo ga muntu. Neeyongera okubeera nga nti nzijjayo eri mu ttanka mu septic tank. Ebintu by'ebirala bye nali ndabye nga birimu ebigoye nabyo ne tubiteeka emabbali. Kati abazimbi kwe kuvaayo ne bakebera kye twali tuggyeeyo bagenda realizinga nga kawanga ka muntu. Bwe baamala ne bakebera n'ekisibo ekirala nakyo bagenda okulaba nga mulimu embiriizi z'omuntu. Immediately ngezaako contactinga abakulembeze bange naye baali batambudde nga tebaliiwo. Automatically nagenda ku poliisi kubanga nali neetaaga obuyambi. So abapoliisi ne bajja ne batuyamba jo ne bajjawo akawanga. So leero ne bakomawo kubeera nga nti bajjayo ebisigaddeyo. Nandisabye obwenkanya kubanga sisita wange abadde si sisita wange nzekka naye sisita waffe nga family. Nsaba gavumenti eyambe family yange tufune obwenkanya. Nabadde amanya gabadde yanira wa myaka emeka? Sisita wange amanya ge abadde Esther Mulelengi wa myaka 44. Bwe twabuuza omukko bugwava ku ki ebigambo bino bye yatugamba nti kando yayakanga bagitadde ku plastic chair. Kati neeyitamu negenda ku wufa eyali wansi wa plastic chair, wufa neetulika. Naye nga nze mu bwongo bwange sirowooza nti wufa esobola okuluka neeteeka omukko muyitirivu ennyo mu nnyumba. Kirabika kyali kwokya bipiira ndowooza kubuzaabuza kivundu ekyali kijja mu nnyumba. Oba si kyekyo ng'omuntu ono basooka mukweka mu nnyumba n'aleeta ekivundu nga baali babuzaabuza ekivundu ogenda oluvannyuma ne basitwala amagezi aga septic tank ne bamusuula. Ne bajja bagenza okwanjuluza bulangiti nga mulimu akawanga k'omuntu. Then okusumula sikaati nga mulimu embiriizi. Ne tukubira defense yadde agenze kuzika ne chairman ne tugenda ku poliisi naye tubategeeza. Poliisi nejja netwala ebintu ebyo jjo. So kyosanze kikolebwa olunaku olwaleero babadde banoonya ebitundu ebirala ebitasobodde kulabika jjo ko septic ebadde erimu amazzi mangi. Naye nga tuteebereza okuba nti omuntu ono yalayika asooka kwokyebwa
oluvannyuma n'alyoka asuulibwa mu kinnya kuba amagumba galikanga agaliko omuliro then n'embeera ebadde mu nnyumba muno ate we twamubuuza yava ku ki ye yatugamba kando yajjira ku katebe akatebe ne kwokya wufa ne tulika noyokya ennyumba naye ate essaawa zino kino kitulaze ekintu kirala so nsaba amateeka galamule go nga bwe gasobola okukola ffe tetusobola kusalawo kuba siffe bannamateeka era tusaba n'abakola okunoonyereza bakole okunoonyereza okutuufu ffenna tufune obwenkanya emyaka batalabika batugezaako omunoonya tumusanga naye nga tetumumusanga nva ku mulimu nenzija awaka tusangawo nanvudde ku mulimu nembuzaako banayimba mundabiddeko maama bangamba mama kuva ku makya tekunabambulaki kati ku makya makya nenzikirira bajjaja mama nseekeno bajja nangamba nete nze nenkomawo kuza ngoye enkya nenzirayo ku mulimu era nenkomawo nga maama taaze kale saabino nongeza nnyo neŋŋamba oba maama oba alina gyali oba yatambulamuko naye talina kyaŋŋambyeko kyonna kyonna oba omuntu otaba asimbuleko omuntu otaba agenza abantu abankutegezezaako tantegezaako wadde natambula bulambuzi nagenda bwatyo nga letansiibundeko mwagezaako okugenda ku poliisi okuripootinga nti abuze kyetwagenda era kuba nti ebirowoozo tebyambaamu nga sirina kyemanyisaawo embeera yo tesanyusa era emalamu amaanyi naddala nga ffe abatuuze ba wano mu kizungu kozi nekyagudde ewa mutuuze munnaffe muganda we yali yabula naye nga yamuleka wano akuume ewaka ng'agenze kukola ku kyeyo abadde Poland yagenze okukomawo omuntu gwasuubira okuba nti yabula ne tusanga omuntu ate oba ebitundu by'omuntu ebyazuuliddwa mu septic tank nga tuguddewo jirongoosa so ebikola ebyobutemi mbuvumirira fena tuli bazadde ate nga neyabikoze gwe tuteebereza okuba nga ye yabikoze naye abadde asuubira okuba omukulembeze kati tusuubira ndibadde afaana kuba mukulembeze atya era agaba kifaananyi ki bw'aba ali mu bikola nga yenyigira mu bikola ebifaanana bwe kityo so nvumirira ebikola bino era nsaba abazadde fena abaliyo tube beegendereza eri abantu betusembeza okuva gye tujje n'okubaleka kuba kyonna kye yandibadde afa tuteebereza okuba nga abadde ayagala buyinza bwa kutwala nnyumba eno kuba gwe yasse gwe tuteebereza ateeberezebwa okuba ye mukulu wannannyini wano so bamuleka wano kukuumawo naye n'ayagala kwefuga so ndowooza zeze enkola z'abaganda za Sserwajjo Court yesebo byebyo amanyago amanya bampita Nayiga Silivia manyiddwa nga Nalongogo wano Embiko mu Kizungu kyetukyewuumiza bannanga abalokole mutuvumaganya naye nga timu abasinga okukola ebikolobero ebikyamu tukyewuumiza nnyo nga kubadde pasita mulamba asobodde okukola ekikolobero kino muto omwana n'omutuuka mu sefutank omwana mwaka mulamba mbabadde osobola mu nyumba bakubakuta ate nosigala ngaokoze eki sefutanka paka wetumuzudde kati amanya ge yabaddaani naye okusinziira embeera nga bwe ngisanze ku ground nekyendaba nfunye okutegeezebwa nti omukyalo ono mu kinnya gye bamugye omu septic tank ayinza okuba nga amazeeyo omwaka nga gumu n'ekitundu era abantu nga bo abafunye omukisa okulaba ku Kawanga ne amagumba malala balina obukakafu nti oba oli awo ye mukyala mwennyini abadde abeeranga wano eno naye nga gavumenti ng'ebitongole ebyokwerinda tebisobola kufulumya mawulire bwe gatyo